twalina ku 2 ng'omusana gwakabwasa okukala. Kati fe tuwerewe paka na ku 2 kyali tekisoboka. Twali tubitwala ku police tubikwase senga tubimukwasiza ku police senga ebintu ebirabu byamwe bibino. Wali police kuba tutulowooza nti ye wali safe. Bannange kamba. Omusana we guli kala. Omusana we guli jja ekubone likala. Bagufudde mukwano gwanyumye. Ngamba okubitwala ku police. Ate kutya. Omukolo kimaye kuba gufudde. Era ekyatugaana yaserera emotoka yaserera nga tugenda ku police eyalimu ebirabo. Kati ekyatuyamba ne tugisindika sindikawo ngolo tuvuddeyo ku mukolo nga tuvuddeyo ziri mu ssaawa 5 za kiro. Bwe twasimbula abizibu byatandikira. Bwe batukubira simu nti mwangu enkupegera tonnya fe tulowooza byakusaaga. Batugamba mujje ne boot. Fe nga tumanya byakusaaga tugamba azine nga tuza fe. Tujja bisobola. Kati tusimbula zaali emotoka nga 10. Ekirungi abako bali bakwatira wamu kuba twatuka mbale mu town twasimbula mu nkaaga owo mulezi tutuke mbale mu town tuchama ku mafuta okunywa mafuta wishe emu netulo mpira awo ebizibu byatandikira. I'm so sorry. Kati netugukyusa tuteka ko spare era fenani motoka zonna ne ziparking ne zirinda nyonyonyonyonyonyo kankati tukirira tutambula twatambula katini abamu ne batandika okwekyanga ne bagamba kati ne tulaba waliwe kona kati nga tulaba buli abambuka ye baweta abambuka fe nga tulowooza nti bwowetaawo omukolo oba gutuuseeko kye tutamanya nti ate mama nansanyi wati nziza ate ku page omugole nga yali bulala anti essanyu omukyala essanyu yali amanyi tetugenda tuuka essanyu liyawulira yakateramu abantu kanka downloading essanyu liyawulira awo Budadiri Princess yakikola Budadiri Princess kubanga kyo kyeyatukola tetukimanyi era tumusaba busabi bannange tageza nakirowoozaako obulowooza ekyokunoba mwana oyo n'amalano babannange kubanga ekyabaziba kati takyali wa Lozias kati yafuuse wansi yonna era bannaye kati yafuuse wansi yonna era wanobera nkomawo wano ne mbagamba bannange omugole waffe yakoze ekibala tugende tumukibeti nze sindayo wano mwali mutuuse waka kati wano twali nga tutuuse waka kati eyo ekanzu olonyambadde yakubiri naye wajja olina 2 nze ntambula na kakanzu omwala kati gwe omwala gutwatubuuka kati ebiti ebyali awo nga bikulukuse era wano nali nzikirira bwe nti awo enagwira ng'okolamu step emu n'ogwa akatabo n'amabaasa amabaasa ge mwaleeta okuwa abakozi byagenda abagungu kati lwakuba Alozias yalinamuko ne saababuuza eyatata neyasenga neyamaama byagenda Alozias yalinamu kakasente netufune baasa endala n'ateekamu laba nabo okukyalo babatunulidde bo balaba kya bulijjo anti balaba kya bulijjo kati omuli mu kubuuka kati twambuka awo kyemanyi atagwa ku kigo nga twambuka awo mu kaseerezi yoyo amagomesi g'abajati bana olwo kati oyo kameramaani eyatukubira wali ebifaananyi yaleeta ebyo because twali tusobola twalira mu ngalo twambala engoye za bulijjo kubanzi kati awo wenagwawo na already nali nyambadde kanzu nenzidayo nenkimende Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli mutya balungi nze Kigozi. Mwebale kusubscribing eno channel bagiyita Natagwako Mboozi. Tudde ne MC Lucky be bamu kubako ate nga MC abawerekedde omukolo Budadiri. Yes. Ababadde besotola mu bisooto. Abakaba bakasooka okutuuka mu ggwanga ku mukolo nga tebambadde ngatto nga bali mu bisooto ebitagambika. Wentudde naye olunaku lwaleero mwebale kusubscribinga omwana ow'obuwala ofuna omusajja akuwasakkiriza kubanga okusinziira ku kyennalabye nange kati kanzikirize bantwale ng'emazima abawamato estate management be bakama baffe bakugamba nti gwe wenna landlord ali eyo ng'olina amayumba go gakwate gateke mu kampani egasolooza amayumba gasala abantu
tokkiriza mayumba kukusalanga wamate kuwadde omukisa bakubira essibu teekayo amayumba bagasolooze bakuwenga ssente ezaawamu banafe bajje Perfumes bakugamba nti be balina perfumes ekiwoowo ekyomulembe buli omu yeetaaga nsemberereko ategere kye ŋŋamba perfumes zange zonna nzigula mu JM Perfumes awo Kamukamu Plaza level 2 room number 45 balina edduuka online balina n'edduuka ku ground gwayagala okusuubuza batunda akamu basuubuza n'okusuubiza bakubireko beebuuzeko nsanyusa okulaba kale ajati nange nsanyusa okulaba oli otya ne bulungi buuza ku batulaba abatulaba mwasibye mutya mugamba mutya muje baleko gye mutusaako emikono nzali mu maaso ga kamera nzeerake MC ba MC n'okwambala amakooti balinganga ababagamba nti muyina kuba makooti abasinga bantumye erinnya erya MC w'ekisooto owebudadiri n'ekigambo budadiri mpulira kipya kirirudda budadiri bw'otuuka ndoza budadiri constituency ye yalimu ono president eyesimbawo OFDC esimbiyo Nandala Mafabi mbale ate mu comment section obwedde abantu nga baŋŋamba nti nno budadiri kumpi budadiri kiri mu district ya Sironko fe gye twagenda bagiyita budadiri West constituency erimu Godfrey mwami bamwita oba Godfrey Wafoyo ali awo bwatyo kati ya MP Afoyo yes yeah bannange mukuliko olugendo twavuddeyo tulabadde lwangu ajati kiyinza kugamba naye soko tunyumiza olugendo ffe olugendo no luwanvu ntandikira gye lwatandikira olugendo gye lwatandikira katandikira mu Kampala twasimbula omukolo gwali okunaku lwakutaano omukolo gwali Lwakutaano ffe twasimbula Lwakuna zaali ssaawa nga 3 ez'ekiro tuve Kampala mpozo nogaye yawasiza muganda wo ya mukulu wange mwe babazaala Mbale ffe tebatuzaala Mbale batuzaala Bukunja si abantu gye batambuliza emikono nga amagulu mbuno muli basezi ebukunja just ekibaawo nti emikono gino amagulu gano gakowa nnyo nga batambula kati kwe kusalawo batambuza mikono kwe kusala amagulu bwe gakowa nga batambuza ku mikono nga bawanika migere mu bbanga baba koya muganga olimba nene si bituufu kubanga ebukunja gibazika kafeero abebukunja bajja kati kafeero okwetwala kitole basooke bakubu ati batugamba mutuli abantu kafeero bamuzikulawa bamuzikula eyo yes because ziri kilometers 5 kuva waffe otuuka kafeero bamuziika naye kafeero tebamusangayo lwaki tebamulya bamusonyiwa ali baserebu ye bawoma munange baserebu jibamu omwenge kati oyo owaserebu osooka mukalalirirako omwenge ne guvaamu osooka mukalirirako n'omuterekayo ennaku omwenge ne guvaamu mbiraba ku YouTube ogenda okwokya naye nga omuntu osooka n'omukalirirako sebimanyi zigambye eki naye nga olunaku lwali Lwakuna netusimbula okuva e Kampala nasimbula n'abakamera ntambula nabo ne Katumwa netuva e Kampala tugende Enkokonjeru mu Bukunja kime muganda yes because mukwanjula nono kati nono omusajja oba omulenzi alina kuva mu maka g'abazadde be bwe kityo bwe kirina okuba yes bwe kinova omulenzi alina kuva waabwe wa maama we yes emikisa giva waka bw'atavaayo kyekibe gye gimutambuza senga ndabyeko abafumbo ng'omusajja avudde waka bangi naye tetumanyi oba byebyo ebizibu bye batera okusanga mu bufumbo naye nga kyagoberera nnono yagamba omwana ow'obuwala n'atuuka okukola omukolo n'apangisa apartment okitegedde kyova olaba nti n'omugole ennyini yagamba nze yali twatusobola ofuna garden wano e Kampala kina kindi kale newaabwe kumpimpi abazadde ne bajja kumpi naye lwaki ositula abazadde
bave ewaabwe bajje yagamba nedda oba kubuka myala oba nsozi oba ki omukolo tulina gukola Alozias n'oyo omuwala beerabidde ebbanga emyaka simanyi bulungi naye ndowooza bali mu myaka ng'obe balinayo omwana balina omwana mukazi we waddala bitu ya mukazi we ndowooza yagenza okusalawo gamba nti kati kangende mukima officially ndowooza naye nga alabye nti ye mukyala agwanidde omukyala nno ssebo we yagambye abakomu kuliko amakubo omusajja n'agamba mwebale kugalima mwebale kugalima omusajja yabubakidde n'okububakira ono nga tannamalayo kigambo mwebale kugalima ye ekituufu omusajja essanyu lyabadde lingi kubanga bannaye nga balinga abatabeera bonna essanyu lyabadde lingi n'omukazi ate eryasinze kuba yabadde amanyi ebintu byokwanjula sibitegeera abantu babeera basanyufu mwezi nga tebabeera bonna omukazi yakubiranga omusajja essimu namugamba mutuuse naye nga kyagala kuwulira kimu mumaze obuuka omwala because omwala ogwo ekuba bwetonye nnyingi omwala gulibwa omwala guli mu kkubo like waliwo tawuni gye twatuuka embozi ndaba nga abagivudde wala kanzideyo eri tubulire emboozi yonna kakati zalinga ezo nasimbulayo ssaawa nga 3 ez'ekiro ku Friday sorry ku Lwokuna ne tugenda enkoko njeru ewaffe era bazadde ne batusiibula bulungi ne batwagaliza amakuba amalungi ne bagamba mugende mu lutabaalo ne tulumba twasanga nabo beetegese ne tukwate ne twesula mu ddene ne tugenda paka Mbale twatuka e Mbale omulenzi yali abeera awo mu nkaaga awo bayitawo mu nkaaga Mbale Tololo Road bwe twatuukawo of course twatuukawo ssaawa zalinga mwenda kitundu awo kati bwe twatuukawo of course twasanga ebirabo omulenzi yali eno waka w'abazadde be ng'ebintu si bisibe naye yabiguze nga si birapinga ebiki ne ngamba kati nze nga MC wewe nabalabye nga murapinga yes awo twatandikidde kati nze nga MC ekyamazima sinze muntu addaawo ne ngamba nti oba kanekomenti olenzi omulimu gwange gwakola kinti gwakwogera no oba MC kutandikira awo nti ebintu si bisibe nti okusiba nkumanyi yes era kinakola kuyigiriza abaali waawo nti bane tukola bwetu ne bwetuti ne tusiba ebirabo zeno bade manye ebirabo mubiguleyo gye babisibira abamu bapangisa ababirapinga abamu babyesibira Neba naye ebintu ebyo mwabisitula mutyo newe nja kubuuza maaso eyo ebintu gwe kyolina omumanya byali bigenda ku poliisi emotoka neeseerera byali bigenda ku poliisi ebikuume paka ekkubo eririkala mubitwale baani ababitwala mu byekimiri ekkubo litwala ennaku 2 enkuba bwetonya litwala ennaku 2 ng'omusana gwakabwasa okukala kati fe tubeereyo paka ennaku 2 kyali tekisoboka twali tubitwala ku poliisi tubikwase senga tubimukwasisa ku poliisi senga ebintu ebirabo byamwe bibino wano poliisi kuba tutulowooza nti ye wali safe bannange omusana we gulikala omusana we gulijja ekkubo ne likala guba gufudde mukwano gwanyumye ngamba okubitwala ku poliisi ate kutya omukolo okimanyi guba gufudde era ekyatugaana yaseerera emmotoka yaseerera nga tugenda ku poliisi eyalimu ebirabo kati ekyatuyamba ne tugisindikasindikawo ng'olutuvuddeyo ku mukolo nga tuvuddeyo ziri mu ssaawa 5 za kiro ne tugisindikasindikawo nedda akaduuka we yali yeesigamye bweti bwe twabitikkulira nga babamanyi ne babiterekaawo ebyaddirira titumanyi oba babijjawo ddi naye nga mwabirekawo mukwano n'okutuuka obutuusa eri lutalo mwatwalako ebitono byebasobola yes twatwalako bye nalaba nti bya nsonga because kamuwala ekita ekigula lugi engoye z'abasenga ebirabo baali batusabye because eri mubagisu ebimu ku biwasa omukyala kubako enkumbi yes enkumbi bagitusaba enkumbi erima enkumbi erima siyo mu kisenge mukwano enkumbi erima kubako enkumbi ne kubaako embazzi eyassa enku ne kubeerako amafuta ne sitima nkumbi yekusasa nedala ekigambo nkumbi ndudo kiwulira nkumbi manyi ndala omanyi ndala soli mukwano erima era ndowooza walaba gye twayita mu nnimiro bo balimi so kati
kubeerako entatala ya sitima naye naginoonya mu Kampala n'embula bana ekyaliyo naginoonya n'embula era kinakola ne ngamba tuli mulembe gwa .com ettaala ya sitima yabeeranga maka g'abagagga edda taata wange twakula tulina ettaala ya sitima nga bagipika bubisi naginoonyako wano n'embula kyenakola ekyaliyo bana yinze kankebere wano oba nsobola ogiraba kuno oba ekyaliyo era kyenakola nengenda nengamba ate bwe tuba tutwalira sola mission y'amafuta ne sitima ebeera kwaka ate amafuta bwe gali gwawo abazadde balikola batya ne tugisalawo tugule sola so twagira na sola si ene ettaala ya sitima sebo ya mitwalo 15 naye kaakati ogula ettaala ya sitima aguze sola kimanya asinga muno oteekamu mafuta wano mafuta kana akatambi kano bakaggwamu nako era nokati ne bagipika bwetyo kana akantu balina akantu ke basibako nze kyenzijukira kabasiba waggulu kabanga katimba ate nzijukira bateekangamu oba ne spiriti naye gwe ettaala ya sitima nga yali ebonyaabonya tugende mu maaso wamu kankati nkomyewa nga tuli kuki nga tuli ku nkomye nga tutandise osiba ebirabo naye mwali mbitutte ku poliisi mbireka kaduuka tukomye nga tulapinga onzize nga tulapinga ebirabo kati mu kulapinga ebirabo bino omukolo guno guleka gwalimu ekitali kituufu kubanga mu kulapinga era byatusumbuwamu ebimu tebiriwo ebimu omulezi teyabiguze nga yabyerabidde tumusindiko gendo bigula tumunoonya nga tetumulaba ng'atalazeewo ate ffe tumanyi agenze gula birabo tumusindise agenda agula ebimu kuba ebimu byatagula kwaliko emigaati kajukira emigaati abagigula nnaku nga 2 ziyagenda mu kyalo janibadde gyonoonese so kati nga kyeyali alina okukola kugigula kwolwo twamusindika ogeo gigula esimu n'agireka nga ekyajinga twanoonya omuntu paka ssaawa 3 nga talabikako ng'aliwa ate ffe tumanyi bwe yakomawo yabagamba avaawo ava kunoonya ate baida teyakomawo nabyo yabisindika ku boda n'ebireeta ye yakomawo oluvannyuma n'agamba avaawo ng'omubuuza kikasita mission ye yakumulaba tumulabye kati ne tumanyawo tetulina kuddamu kumuta so kati bwe twavaawo ne tusimbula because omwogezi weeri na coordinatinga naye ng'obudde bukyali ate nga n'omugole omukyala naye atukubira amasimu ng'enkuba etandise okukwata n'agamba bannange tebagigema enkuba ekyo kyasimanyi mpulira bagamba omusajja mufuna omusajja n'akola ki n'anywa amazzi baali banaddiini n'atafuka baali banaddiini n'anyiga omusulo paka kati awo abako we bagenda n'akuta n'enkuba n'eyiika kati mbadde sikamanyi ajati naawe badde obumanyi mpulira eno ku media kati nga gwe musi ogunywa noga kati nze ow'omukolo nsaba busabi katuna n'agizaayo bw'aba agireese ojje giba mikisa enkuba bwebezze giba mikisa naye nga nze kale mba njagala enkuba naye nsaba ku mukolo gwange mukama agikwate nkuba wadde kale giba mikisa naye kuba si nnungi ekyankalanyamuka ebimu ayina ekisa jati ekisa kyekitya oyamba nnyo bw'owejjamu ekisa enkuba etonnya kati ndowooza omwezi ogwo olina kunyiiga nnyo naye era kiri kiba munda mu ggwe nze nja kukola ebyo bye bagambye eby'omusajja okusiba omusulo omusajja oyo kananvaamu n'agufuka kati bamukolera ki ebirala waliwo ate abasekula gundi abaleta ekinu ne bakisekulira awo mbuna abalala mbu babuusa empale ya nyazaala mugundi mu bbaati kasita obagambye nyazaala aweereza empale mbu ne bagibuusa be bati mu bbaati wepu nebuuka ennyumba nga bako batuuse oba nga tebannaba nga tebannaba nebuuka enju kati erina okubeera yeeyo emabega eyo gyebuuse nesigala awo omukolo wegugwa akana wekajja nekagibbawo mugiddiza nyazaala akana wekagibbira bwe buzibu enkuba etonyanga ya budaadi kuba kagikuuma empale musaawo omukulu empale omukuumi naye wanyiga n'agibba
musana ngago naye ndowooza enkuba propaganda buli kimu Abaganda bakifunidde eddagala kankubuulire naye nga bikola ekikulu bikola Omuganda ng'agamba nti eno sizoni ebintu byange saagala byonooneke enkuba erinde walayi ng'enkuba erinda ng'asooka yanika ebintu bye ng'amaliriza buli kimu kyakola ng'agamba kale bakkiriza etonye byali wamu ebira osindikayo mbu musoke ku ggulu n'aginywa omanya bikola era abantu ba bulijjo be babikola gw'ojjobereko mu gundi mu gurupu nga munyumye ojja wulira buli omu waleeta idea kati sigambye idea nga 3 nkugambye empale nkugambye akacupa nkugambye n'ekyekye njabigezaako ndaba yine enkuba etandika okubinda naye waliwo lwemba nkola interview nesaba Mukama ne mugamba Mukama tuyambe enkuba tetonyano enkuba netonya mukwano anti obuzibu tewabeera nnyazaala gwe tuyinza kusaba mpale nyumiza omukolo nga bintu omugola adda nga tupaakinga bintu omugola adda nga tubiteeka ku mmotoka kati tutandika olugendo kati jjukira omugolo omukyala sawolo ziyingira nnya atandika otukubira amasimu banange mwanguweeko ffe tumanyi lwaki kikyagamba kumbe eri enkuba etonnye etandise okukwata kati kumbe tayagala omwalo ogwo gwe twabuuka enkuba bwetonya gusala gubimba ne guba nga tusobola gubuuka era ekyatuyamba nti yatonya mangu kuba awo batindirawo ebibaawo kati yatonya mangu ekibaawo ne bakitwala ekibaawo kyagenda n'amazzi nati nga tulina buuka ffe tugenda otutuuka kati of course nali nsindiseyo katumwa wange abeereyo alabe akette embeera natugambe eno baba mugule buutu kati waliwo akasajja akanyiiza nga tujja oba kaali kakitegedde kajjanga ku piki nga kayimba buutu omutwalo kati kankati ajati tusimbula bwe twasimbula abizibu bwe byatandikira bwe batukubira essimu nti mwangu enkuba egera tonya ffe tulowooza byakusaaga batugamba mujje ne buutu ffe nga tumanya byakusaaga tugamba zino engatu zaffe tujja bisobola kati tusimbula zaali emmotoka nga 10 ekirungi abako baali bakwatira wamu kuba twatuuka mbale mu tawuni twasimbula mu nkaaga ow'omuleezi tutuuka embale mu tawuni tukyama ku mafuta okunywa amafuta wisheemu neetula omupiira awo ebizibu byatandikira kati netugukyusa netuteekako sipeya era ffe motoka zonna nezipaakinga nezirinda kati bwe zalinda netweyongerayo tuba tukwata ku kyesironko because of embale nobanga adda esoroti kati waliwo ekikuba ekigenda esironko mu tawuni kati ekyo kye twakwata netukkirira twatuuka eyo emmotoka y'ebirabo etundubali netivaako ogwaso n'ebirabo byagalagwa netupaakinga oba baali bavuga sipiidi nzo zaali ziddukamu nnyo naye mwali mugisibye twali tubisibye twatugenda tutuse sironko mu tawuni netuvaako ku kyettaka twatuka sironko mu tawuni netuvaako ku kyettaka netukwata eyo simanyi bayitayo batya nerabiddayo erinnya manafa oba osigala ogenda ffe twakwata eno mu nsozi oba olengera eri ensozi waggulu saidi zeeyo ndowooza buduuda kati ffe twaviirako mu sironko mu tawuni netugenda twakavuga ekyettaka katini omupiira emmotoka endala netula omupiira ogwokubiri netula omupiira nayo netupaakinga netugukyusa twakamaliza ogukyusa twakavuga ku kilometers nga 5 kati gye twayita eno kilometers zaali mu nkaaga okuva Mbale mu tawuni eri wali ekkubo eryokumpi nga lya kilometers 2 naye ne batugamba B kati engeri gyekiri nti balamu yali eyo abantu batandika okufukulafukulanga amakubo bakole because already bali babawa ssente kati buli kkubo lyewagendangamu lyalinga B nga balisima zino kaluvati basima kaluvati bateekayo egundi buli lumu bali balifukula nga buli wogenda kkubo B kati emmotoka etula ogwokubiri eno kati twalinako drone yo yali ekulembedde ng'emanyi ekkubo yo esigala egenda teyamanya nti eno futusirani drone ne fuso twalina drone nga tulina fuso ne wish n'emmotoka endala kuba ne siyenta biki because zaali emmotoka nga 10 oba 9 oba 10 awo watyo kati
emmotoka drone bwe yagenda maaso yo ne tusookayo ffe tukyusa omupiira guno ogwokubiri already oli atudde ogwasoose kati kasipeya kaddamu ne katuula kati ne tusabaawo of course kuba alina emmotoka endala kasipeya akagendako ne tufuna ne tukateekako ne tweyongerayo kati drone eredduse tusanga egudde mwala like ngegudde mugune mu trench ngegudde mu trench abekyala bali mugisindika era nga bwe twali fena ne tuva mu motoka ne tusindika emmotoka olwo kati awo filimu yatandikira ne tusindika emmotoka neryo ketukubba ebisooto fena tugamba kasa ekirungi twali nga tetunakola kye tetunayambala ne tweyongerayo kati tweyongerayo tutuuka akatawuni bakayita batya tusanga emmotoka ya bia yagudde nga ekisimu kubo bwetuti kati batugamba mulina okuddayo ate emabega wali ekkubo lyemulese ne tuddayo ate emabega ne tuzikyusa tutuuka eyo tusanga waliwo akamotoka kali kati kafudde endowooza oba bali batamyevu bakukyalo ne bapakinga wakati w'ekkubo embaga muyite eno emabbali nenge emabbali batugamba okuyita waseerera kakati ne bagaana okutukuba ab'okukyalo ntugamba waayi tetujja kwerega n'abakukyalo naye engeri gyekiri nti twali bangi of course twali bangi baamala ne batutya because twali almost like 50 baamala ne batutya ne bajjayo emmotoka ne tweyongerayo twatutuuka eyo kati waliwo ekkubo lye twagwako nga ddene nga tumanyi nti tutuuse kati awo already twali tutandise okwekyawa nga tuvuga speed kati emmotoka ezimu zakwata eno endala ne zikwata eno nga tewali amanyi buli omu abamulagirira nga bamulagirira birala tutuuka mu maaso tugamba emmotoka endala ziriwa emmotoka endala nga zibuze nga newe bali wennyini tebamanyiyo netusooka tubalina ne tubanoonya kati nze kennyini nziyavaako nenzida wali mu junction ku pitch nafuna pitch nezida mu junction nagamba mukome wano mwayise nembasanga then nendoka mbatwala wali kati betwasoose osindikayo batugambye waliwo emmotoka emugendo zikomya bwe muzituusa awaawo then mutambuze ebigere distance y'ebigere nagipimanga eringa kilometers 7 kwe kuvanga Empererwe paka nga Wandegeya ndowoozawe watu yes Empererwe paka Wandegeya nga wala naye tebasooka kutugamba ffe twalowooza kumpi kati tutuuka wetuyinoleka emmotoka tugamba kati eri already amakubo gali mafuukule ffe twalowooza batugamba okujja ne mu buutu nga tulowooza emmotoka zigira seererera eno gye twayise naye ffe twayitawo misinde nga ziseereramu bwe tusindika bwe tukola ki paka we twatuuka tulina opakinga ffe tulowooza eno gye badde batugamba okwambalira buutu naye tumaze tuyiseeyo tutuukayo tupakinga kati twasanga twali tulina kwambalira of course batugamba twambalire kumpi ne ku mukolo tusanga gayi yali akubano abakuba ebifaananyi by'okukyalo ne bagenda ne babyoza ne bakoma ne babitunda atugamba mwambalire wano omukolo guguli wali eri mwambalire wano kati abantu ne bambala of course nazinange nasimanyire wano mugatambulawo obutambuzi wali just akaserezi kali wano kumba yayagala kuba ebifaananyi munange ng'abantu bambala ng'abakuba mwawe ebifaananyi ng'abakuba mwawe ebifaananyi ate yabayamba mwali okubiza muti ebifaananyi of course twalina abali abakameramani bamwe bebaze nabo yes because naye mwali ekubye mutyango already mukyafuwadde bwe muti ate twandyekubye kati tebyatuyamba kubanga biri eri ebyali ebyensonga enkulu ebyokumukolo naye kati byojjuka already batukubira wano mu trading center wetwaleke kuyimiriramu awo kankati we batukuba ebifaananyi nga mbulifingamu abo bantu bange bagamba kino bannange vibe kyekikulu biki omanyize wembeera tewabula vibe olwonge saa ziri mu mmeka omugola kati olwo saawa ziyingidde 11 nga balinze eri twasimbula saawa eza 3 ez'okumakya 3 kunyaawo kati batulinze batugambye enkuba egenda kutonnya mwanguwe kati enkuba ne already netonya nga tuli mu process tujja kati tebaddamu kutukubya because bali nabo benyini basabirira tutuke ng'omwala gukendedde because omwala already twagutukawo nga gututte n'ebigundi n'ebitindiro kutwali tulina okuyita bwe tutuuka saa 11 babrifinga 11 awo tutandika otambula mukwano efirimu ndala kati nze kyenakola of course ebirabo tetulina we tuyinza kubitwalira nenkwatako ebyensonga buli omu nemukwasaako ondoza walaba owa keeke yakutte keeke oyo ye nali mwesiga then abakwata ebirabo ngoyeza senga biki ne tutandika otambula awo twategerera nti abambadde
tukoze ensobi ne tukirira mukwano twasota akadongo nabalaba kati tuba tusota akadongo abamu bagamba nti bandize nabi abagamba nti nzawo enkoma ye distance gye wangambye okuva Emperere paka Wandegera mwasotamu akadongo kati jukira yaliko distance y'akadongo ne tuweta ne wabawo distance y'okubuka emyala olwo nga tuyita mu kibira because emyala giri mu kibira ne wabawo ne distance y'okuyita mu nnimiro because waliwo video ezimu zinataddeyo nga twayita nga tuli mu nnimiro ziri ku channel ku page yo nga tuyita olwo nga tumaze okubuuka omwala twayita mu nnimiro kati nga twayita mu akakubo kaali kati ate nga kaserera abekyalo nga bakayiseemu okugenda ku mukolo kati ffe nga engeri gye kaserera ennyo nga ffe tuyina kuyita mu nnimiro z'abantu mu bijanjaalo awo twali tuvaayo ssaawa 3 ate kakati eyo nayo yali firimu because waliwo abaavaayo nga tuli mu kusala keeki bo ne bagamba baneffe katweyune ekkubo abo bo ate baabula twanoonya banoonye because ekkubo lye baakwata ffe twamaliza okusala keeki ne tugenda paka omukolo we twapaakinga Sabo yalina ne changing dress yalina ne diko omuwala naye baamu yakyusa n'engoye bbiri mukwano diko aba diko bwakunyumiza sente ze yali asabye yazikubisaamu emirundi 2 because yatuukaawo nga alina okupangisa ab'ekyalo abasomba diko nga balina somba kimu mufaanagana ne muganda wo tufaanagana so twali tulina okusomba ekintu kimu n'ab'endongo bennyini system twagitolako kwota endongo kubanga eri gye twapaakinga bali balina obyetika ku mutwe babitwale paka eno eri omukolo so babacaginga sente nyingi nnyo kankati tukirira twatambulawo katini abamu ne batandika okwekyanga ne bagamba kati ne tulaba waliwo ekoona kati nga tulaba buli abambuka ye baweta abambuka ffe nga tulowooza nti bw'owetaawo omukolo oba ogutuuseeko kyetutamanya nti ate maama nansonyiwa nti nziza ate ku peegi omugole nga yali bulala anti omugole omukyala essanyu yali amanyi tetugenda tuuka essanyu lye yawulira yakateeramu abantu kanka downloading essanyu lye yawulira awo Budadiri Princess twamutumye Budadiri Princess kubanga kyo kye yatukola tetukimanyi era tumusaba busabi bannange tageza nakirowoozaako bulowooza ekyokunoba kubanga ekyabaziba kati takyali wa Lozias kati yafuuse wansi yonna kati yafuuse wansi yonna era wanobera nkomawo wano ne mbagamba bannange omugole waffe yakoze eki banaye tugende tumukibeki ze sindayo wano mwali mutuuse waka kati wano twali nga tutuuse waka kati eyo ekanzu olwo nyambadde yakubiri naye wajja olina 2 nze ntambula na kakanzu n'omwala kati gwe omwala gwe twatubuuka kati ebiti ebyali awo nga bikulukuse era wano nali nzikirira bwe nti awo enagwira ng'okolamu step emu n'ogwa akatabo n'amabaasa amabaasa ge mwaleeta okuwa abakozi byagenda kati lwakuba Alozias yalinamukko saababuuza eyatata neyasenga neyamaama byagenda Alozias yalinamukko akasente netufuna ebbaasa endala n'ateekamu laba nabo okukyalo babatunulidde bo balaba kya bulijjo anti balaba kya bulijjo kati omuli mu kubuuka kati twambuka awo kyemmanyi ate agwa ku kigwo nga twambuka awo mu kaseerezi amagomesi g'abaajati bange olwo kati oyo kameramaani eyatukubira wali ebifaananyi yaleeta ebyo because twali tusobola kugatwalira mu ngalo twambala engoye za bulijjo kubanze kati awo wenagwawo na already nali nyambadde kanzu nenzidayo nenkima endala kati nze no nalowooza ono ye mugole bambi oyo si ye mugole kati oyo wamuteerayo ku time nkyama oyo ate oyo yamuteekayo ffe bawolokoso ba kuno twali yamuteekayo ate leka natawandika kwadde ekigambo ate wamuteekayo nga tolinasaayo omugole oli okiraba anti ate oyo natawandikamu wadde ekigambo kati enkera twalinayo omukolo eyo Rahma ne Faruku yes omukolo gwe twalinayo kati yali no lyekkubo lya Budadiri awo nga twambuka kati awo ow'ekita awo yagwawo ekigwawo omwenge gwonna ne guyika twali tutute soda baali Bayisiraamu batwala soda
awo twali tutte soda kati awo nagulira buutu nga ndaba engatto twali tutambula engatto nawe nalinya nga ndowooza nti wakaluba kumbe wagonda buutu yo wagigula waliyo amaduuka gatula ati kati engatto beyagwa mungenda okusika ekigere bwe nti soko yakomawo ngenda okuginoonya nga tekyalabika nakulabika nenjirekayo kati ntambuza ebigere nenzirayo waliwo akasajja akali katujjirangako ko kaamanya buutu twajja kazimba mutwalo nga tukyali eri mu motoka kale kamanyi ko kajja kazimba gawola baba umbrella enkubange nga tugamba ate katwagazaaki naye nga tukagulako tumatuuka waneeno kongera kajja tutuusaawo kajjako akazindalo kaako kali buutu mutwalo simanyi ne vete mutwalo kajjako akazindalo atandika kuyimbisa mumwa buutu wano tulowooza akazindalo bakaweddeko muliro gamba bosi buutu zammeka buutu zesatu koze ki ozoyimba mutwalo taata kuva eri gyolina gye tuvudde nti buutu za mitwalo 3 ng'ekyamazima olina ogigula because engatto buutu nga zirinnye buutu olwo nga zirinnye naye abagula ne bagula abatagula abatalina akasente bulungi ne bajjamu engatto ne bazikwata bazambalire ku mukolo buutu zalinnya bannange buutu zalinnya ne ziva ku mutwalo ne ziyingira 3 era nengula buutu olwansonga engatto yange yali egaaniddeyo wansi nagirekayo kati nenkomawo eno nefuna engatto endala kati nengula buutu awo kati nze okundaba kunanga nsagambiza olwo nfunye buutu naye ng'engatto lede yagenze dda olwo nga sinnagwa kigwo kati ekanzu nagijjamu gye nasooka nekkooti gye nalimu nengena kima ebirala n'engatto kati awo wenabeerera muleeya nga ndi mu black ne buutu olwo nzizeeyo ntaddemu engoye za bulijjo ngende nsooka embuuka emyala kati tutambula ntulaba buli aweta abamu ne baagala okuddayo kati nga batuzaamu amanyi nti bw'oweta wali eri olwo tutambudde kilometers nga 3 ez'ekisooto ebulayo kilomita 4 ziwere 7 kasita oweta wali eri oba okoze eki oba otuuse ffe nga tubalaba baweta kumbe baweta kubuuka mwala tugera otuukawo mukwano nga kubuuka mwala netumala obuuka omwala olwo akaseerezi kaweddeyo akangi bwe kaggwayo tutandika okubuuka emyala twabuuka ogwasooka gwe gwali mutindire nga gwera n'amazzi aganyirira netusooka tunaabiraawo gamba baneka tunabeko ebisooto biki ne tugamba munaabira bwereere eri eriyo omwala omulala gwe mugendo naabiramu maama nnyabo awamanyi gwe gatuggwa ne tutambula nga tulowooza byakusaaga kati awo tutandise n'okuwulira ka music naye nga tumanyi direction kimwe kava jjukira nga twalinganga abali mu kibira music avuga naye tumanyi direction kigwava kumbe waaliwo omuzeeyi eyali alima eyo ng'alina ka roboti ffe tulowooza tutuuse ku mukolo tuwulira omuziki ogukuba katuddamu amaanyi nti bane tutuuse ku mukolo ate bane kati muddayo tuyingira 10 ez'olweggulo kuba omukolo twagutandika kwemu yennyini kati amaanyi gatuggwa amataala gaaliwo nebaza omwami baali bamuyita owa kamera baali bamuyita mwami Boni photographer oyo yalina kintu kye bakwasa video kiba kyaka nnyo ekiteekako ne tulaba bulungi era omukolo nga gwaliwo twalaba bulungi kati bambi ow'endongo yali alesa amataala naye engeri gyebiri nti byali byakusomba because yasooka n'asombera ku tukutuku katukutuku ne kakwama n'apangisa ab'okukyalo beetika ekizindalo kimu ku kimu kati ebyemu tyabireeta so omugole gwali gwansasagge ng'omunenya kitono kati ono waddikwa yennyini kyatuka ekiseera nga ekikulu kubaako byaleeta era n'obutebe bwennyini tebwamala obutebe tebwamala abako twajja abako nga 40 olwedde baali batusabye 5 naye olw'okuba nti transport okuwa bano ab'ekyalo baleeta obutebe kyatuuka ne kiwe nga obudde olwedde bugenze jjukira aleeta alinza otambulira essaawa nga nnamba okutuuka wano ku gundi olwo omukolo temugubuddeeko 8 gwa kiro twasimbula basaawa twagwanguya kubanga buli omu embeera yali agiraba sinze omuntu yenze muntu nti wemba tuse ku mukolo tuba tutusereeti tulina okuba process oba muvaawo meka kuba nze mba nsuubira nti omuntu yenna akuwerekedde ng'omugole omusajja
omuntu yenna akuwerekedde aba akwagala abakyaliwo kitegeeza abagenda kubeererawo mu mbeera yonna kati awo oba osobola okubeerawo era omuntu ajja n'abula ku mukolo nga tegunaggwa oyo aba sikyaliwo aleka aba yakikase bukase aba yazze kulya kasita emmere oluggwa weppa ng'abulawo ebisigala tebabirinda kamanga kola mugole yanyumya atya kati omuntu oyo so batera okubeerawo era nze omukolo ngukuba process nga kuba bebaba ebiseera ebisinga ate ye baba Luisa munnange omugole aba yetegese dda omugole omusajja aba yetegese dda ng'atuuse bagenda okusimbulira naye oba ne badda mu kuba serefi ate maama naaka akyayambala ate akyanoonya gwapangisaako kikooyi so ebintu ebyo yebitera okulwisa omugole omusajja era nze ebiseera ebisinga bwe ndaba nga obudde bwe batugamba butuuse nga bunatyo otutuuka naleke nga n'obala ne distance gye mugenda ovuga bwe kiba kisoboka nkwata emmotoka erimu bestman n'omugole omusajja tusimula ne tugenda lwakiri ffe ne batusanga nga tuli mu kidaala munda oba tulimu basatu ng'omukolo gutambula abalala batujoyingireyo so kankati tutuuka tumala okuva ewaseerera tuyingira ekibira tubuuka omwalo ogwasooka olwo nga ziwezesanga mmeka 12 tubuuka omwalo ogwasooka tubuuka ogwokubiri ekyayamba awo twali tukyali bumu nga tukyakolagana nga era waliwo bamweyawulira enkolagana neggwawo wano we baabulira omukolo nga gunatera okuggwa jjukira omukolo kati omukolo eyo drone eyo drone eyo yaseerera twagisindika okumala essaawa nga nnamba eyo kati yeyange gyentambuliramu mashallah kati eya black yatuula emirundi ebiri eyo yatuula emirundi ebiri nga bwetuula omupiira bwe guddamu wetuwa sipeeyi omulala naye nga tewali nawe tuyinza kubitegekera nti oba tugende nti oba tugukanike nga tewali so kati tumala okubuuka omwala abasajja balinamu ku mbavu batandika okusitula banyinaze babasitulayo babakasuka eri omwala gye gukoma abasinga awo baali batendewaliddwa nga bagamba katuddeyo naye ng'obalamu gy'ova ne gyodda ng'olaba ate gyodda kumpi ku gy'ova eri tosobola kutambula bw'omu ne beekwanyakwanya ne babuuka omwala tubuuka omwala tutandika okutambulira mu bijanjaalo awo mu maddayo tugenda ku mukolo kati mpozi bagamba omukolo gwasudde ebitooke muno gwasula bijanjaalo ekyamazima ebijeje byali yakavayo bwe biti nga binyirira twabirinyirira bambi simanyi babyaliryanya atusaasire twali tetulina we tuyinza kuyita walala atuyambe naffe tetwali betefutefu kwonoona bintu byabwe naye nga wetwali tulina oyitaawo kuba akakubo kaali kafunda nnyo ng'ate kaseerera abakukyalo bakayiseemu nga bagenda ku mukolo kati twagenda okayitamu nga kaseerera ate nga twali tuvudde eridda nga tukoye ebintu by'okusiira tunaabyenabyeko awo ebisooto bikendedde tutuuka ku mukolo tusangayo enju kati bwe twawulira music buli omu neyeerabira bye tuyiseemu oluzingira 12 awo buli omu neyeerabira bye tuyiseemu agamba kasisa tuwulidde tutuuse ku mukolo vibe olwo netandika tukyame wantu twambale omukoyo yayambalira tukyame wantu twambale kumbe ye wataata omuto enyumba zaliyo 3 eya taata omuto ali side eri eno eriyo ni taata omulala kati wakati wetwakolera omukolo ye wataata azaala oyo omuwala kati tutuukawo twambala oyo taata tuswala no twambalira kuboko tugamba ate tewali kyakukola naga mwambale era yeomu kubatuwa ku mazzi ne tunabanabako kati katumuka wanga jangamba munabira bwerere kuba nekiri mu kidaala abana bagise green carpet nakiri mu kidaala kirala naye nga okuteekawo eyo gundi okuteekawo endagala ezo ze bateekawo kwali kubika kisooto kyali wansi because already bali bakiyirinyiridde ate wantu wali wafunda abaddeko tebateekawo bino ebibaawo wanje nabiyitawa okubisomba era bateeka wali awali ka photobooth wokka ng'omukolo baali gwongezaayo anti kati already abadde
owaddiko oba omusasudde yaba naye ate abagenda owendongo oba omusasudde abagenda naye nga mama naffe nga twerekereza gamba ng'oyinza n'okulinda egundi ezo zonna ennaku 2 ate olinda ennaku ate enkuba n'etandikira bwe yakomye neddamu netonya era n'olinda 2 endala bwe twatuuka ku mukolo awo vibe yatandikira ndowooza watulaba ekyamazima bwe twamala okwambala ne babulifinga mu kawo katene ne twekuŋŋaanya nobaga tewali kyakkola kyova labeera nakati awo nga MC wali olina okubeerabiriza ennaku gye bayiseemu kati awo kyova labeera waliwo video gyenatadde nga tubayimbisa saanyulingi nnyo olunaku olwaleero engalo papapapapa enduulu ulululu obateeka mu vibe kati vibe bwe yakwata bw'owulira tebayimba omanya vibe tennakola ki tennaba kati ako yekalinganga akaga tebakabbe ne bakabba tewali so bw'olabanga musiba kuno wotirewo ka content okawulira ku mukolo mulala okawulira ku mukolo mulala naye newe yes omuntu nga muyiiya batwala kana aleeta kanuya so kati bw'olabanga bayimba naye gwe bannange n'ebyaba MC bibasumbuwanga nkwano anti kankati munnange bw'oyiiya gyokoyo n'ogiteeka ku media nga wano oli omulala ng'agikuba eri omulala ng'agikuba gwogera ogikuddamu oba ng'akopya oli munnaye nkitegeera anti bw'oba tewavaayo kakati bali eri abavaayo bakulaba mangu ne bakola kyokoze kati gw'ojja okukikola nga balowooza gw'obakopye mukwano nkutegedde kati so kyova olabeera ebise naye era omuntu omuyiiya obawa obaleke ne bakatwala bambi naye ogenda kikuba olwedde nkikubye mashallah kakati bwe nawulira nga batandise oyimba akayimba nga bakayimba tetunagenda ku layini nemanya kati vibe ekutte so kati ebiseera ebisinga vibe bwefa oba olina ogikwatira waggulu kyova olaba nti ebiseera ebisinga bw'obeera wano ku wankaaki kale osooka okakanamuko ng'osaba okuyingira naye olwedde naye nja bakwata eno vibe eno gyenkutte olwedde abantu balina ennaku yaabwe bali mu kweraliikira nange gye baddayo olwedde enjala ebaluma kati oba olina vibe oba olina okugiwanika waggulu kati nagiwanika waggulu kyova era we nali nsabaawo okuyingiraawo nali nina kubeera waggulu kati nananyamba taata ow'ewaka eyali atudde Katikkiro nga naye bambi muntu wa vibe netukikuba netuyingira awo vibe teyazikira omanyi ebyemikolo bino omukolo gulinganga mupiira gulimu paati 2 fe ngeno mba MC abawagizi kati omupiira paati esooka first half ye kuva wano nga muyingira paka nga mugenda okulya second half kuva wano omugole nga tandise ofuluma paka bwegugwa kati mu nsonga za vibe either vibe esobola okujja wano nga musooka part 1 oba nejja ku part 2 oba nejja wonna kankati mukwate bwaba wa mugaso tofaayo wa mugaso kankati kati naye yatuyamba vibe nekuba wonna because abantu betwambula nabo bali ba vibe ng'essaawa ezo w'obaboyera ekyamazima buli mwagera kwate kuba agende kati natuyamba omukolo ntuuka mu vibe awo omugole essanyu omugole omusajja essanyu nga limutta anti tutuuse yali amanya gatuuka bwomu lwaki akimanya abantu nga bamuvuddemu era bambi buli omu yamukubira n'amwebaza era bane mwenna nebaze mwenna we twatambula we twagenda abantu b'embaale mu nkaaga bayitawo oba mu kayembe mu nkaaga awo ng'okkirira okyamira ku muzikiti n'okkirira awo mwebale nnyo mwebale ddala ekyamazima Lozias mwamubeererawo okuva ku mutandikwa paka omukolo bwe gwaggwa kubanga Lozias tugenda okumutanga ali wuwe ng'ali ne mukyala we wuwe omukyala twamulekayo lwaki temuvayo naye omukyala tetwavaayo omanyi abaako ne issues z'abalina okumaliriza kyetaaga mukyalawo n'omutwalirawo ebyo byonna bye muyiseemu ate osule wekka aba alina kudda nkeera ebyo byonna bye muyiseemu kati ebintu bye tuliriddemu ani agenda obyoza basenga babyoze wanje
be bagenda okulya ebintu ate nga yebatanyirimu yaba amaze ogende we bagenda omusajja w'ekiro ekyo wanji mama tomanyi nti abamu abasajja abamu mbiwulya buulizi bajja n'obuntu bwabwe obuliwa ng'obuki obukyala bwabwe bwebbali ku mukolo kati wano omukyala sigalayo ati aba alina okukasiibula nti munange kati no ndi official toddamu kuzungazunga tasobola kubusiibula nga omukolo tegunnatuuka obusiru aba alina okubaawo wano eno n'akawala kenyini kaba kalina obbaawo wano ku ssaawa wano ku mukolo ekitegeeza obuwala bwonna obusinga obungi obujja ku mikolo mukwano wetegereze wetegereze bonna abatwala kabbo ka muwala nga beefudde basenga b'ensonga baba nyina b'omulenzi asi bonna abamu naye si kirungi ebintu babirekere basenga babyoze ebintu naye kankati kusaawa nnya ez'ekiro wali yagala omugole waffe mutubbireko mu kibira ani ng'amubba bannange anti olwo buli omu yali ku lulwe nga bw'oba tolina tooki nga tuddayo nga bw'oba tolina tooki nga tolaba munno tosobola kulaba munno era abamu baabula ekyamu then kati abatamala ku mukolo waliwo abasimbulanga omukolo gwagwa saameka omukolo gwagwa ssaawa nnya twaguvuga kuva ssaawa emu n'ekitundu ze twayingira 4 hours nemba nga mumaze okulya buli nga guwedde ate nga pati zisinga zonna tuzikoze yenze wamanaginga time pati zisinga twali nga tuzikoze oli MC wa kabina y'abantu bambi tebannakutegeera abantu bakutegeere onaye MC w'amaanyi bayibo ate si yenze bw'omuntu akuba omukolo 4 hours buli kimu n'akikola ate abantu ne baddirayo mu budde tomuyita mwangu ate nga ndi perfect kyonna nga kikoze ndi perfect ale tusoka simbe wakati mu mbozo manya abantu balaba nnyo ne beerabira ebirala soma ku nnamba yo nga MC enamba yange eri 0788 ayagala okupangisa akutwale 688862 ye ya business tetwagala abagole ne bakuba ate ne babagamba lake taliiwo eyo nze agikwata nze kennyini eyo ya business Airtel eri 0755 44 0022 ndi mwangu era ntuukikako ate sinze eyemotyamoty kati wala wakoga omukolo nasooka na kusiba birabo nze asindika emmotoka nze alagirira abantu nze yetika ebirabo sinze abeera mu comfort zone ngamba nti so ndi muntu mwangu ntuukikako ate nga nkola ekintu ekirungi abalungi abatulaba tuli ku HK Media ono MC Lucky abamulabyawo wedda mutaginga bebako abagenze budaadiri mu Bisooto wanje tubuka n'emyala ze mwasigadde munneewuunyisiza nalabidde ddala nga haso y'amaanyi ekyamazima yadde y'amaanyi nze ngamba otya olaba nze wano wentuddo nga babugambijjamu nga totambuzeko ali ku bigere njagala kukaaba kaakati bwe muntwaleyo nze naalisigadde mu drone mwe ne mugenda nze mwalikomyewo ne munsanga awo ati kaakati obuzibu olugendo luno olw'ebigere lwali promising olengera akasooto ngo katandise wano mu kusooka n'olabanga kakoma wali kati ng'olaba abantu bagendayo we bakyama n'oza kakomaawo n'otuuka eyo n'olaba omwala n'obuuka omwala n'ogamba naye guno omwala kati ne tuwulira music ng'avuga kumbe kali ka roboti akuso n'oyo music yali promising ne tubuuka omwala kasalu music tukoze ki tumuwulidde tumala okubuuka omwala amaanyi gakuggwamu ng'ekyamazima ebadde roboti omukolo tetunnagutuuka tukyatambula kati ate nga tusobola kudda mabega okubisaamu omwala gwogenda obuuka wali bakubisa mu buuse ate nga tosaaswako waba neighbor osula mu basezi ate waddewo baneighbor olina walabye enju mukwano tewabadde enju twatambudde kilomita zinga nga tewali enju ekyo twayise mu kibira eyo nnimiro z'abantu nga tewali nju era amaka gokka ge twasanzeeyo kati ate waliwo ababuuziza nti ekkubo tewabadde ekkubo ddala ekkubo eddala eryabaddewo ate era olina wootuuka lotambuza ebigere ate eryo lyewala kajjukira emmotoka twazirese eri ng'era emmotoka nga tesobola tutuuka nti enkuba newe yandibadde tetonye emmotoka twali tulina we tuyisobola ozireka bannange Lucky
mwagenze ku mukolo omwala mwamulekayo kati yo omusajja n'akomawo eno ya omusajja n'akomawo kansuubire yali talina bazze kusiibula yali talina kubanga abamu era abamu ku bannyina baasulawo we nga tebasobola tambula neffe oluko nalina omukolo enkeera kati ebintu mwabijjamu ne mubiteeka wali eri kadduuka we wagambye w'omukazi kati omukolo bwe gwaggwa twatambula ne tukomawo kati twakyusa ekkubo nga tetwagala kuyita wano we twayise ku mwala babalagirira eripya enkuba yaddamu neetonnya ne gusala kati ne babalagirirayo eddala ne batulagirira eddala liyo eriri engambye main road naye nga nalyo okulituukako yo wala lyekubisaamu olwo mu simindi ebiri ku lino lye twadde tuyiseemu ate nga obudde buzibye kati abaasooka okuliyitamu baabula kati mu kubula ffe twagenda okumaliza omukolo tulowooza bakoze eki bagenze ku mmotoka ffe ne tutambula olwo obukozi twalina abo kati olwo tugambye senga ngambye senga nti ekyamazima senga amakulu agabagasa abasajja kabaka nti ebirabo byammwe tubireese mu bungi naye olw'embeera y'obudde tubitadde wano na wano tubadde tubasaba tugende mutubuulire we tusobola obiteeka ne basooka ne batugamba kati waba ali baagala tubisombe ne basooka ne batugamba fere tulina we tusobola kukola ki tugamba tewali buzibu poliisi ekuuma kuhaso gye mwayitamu attuuka simanyi oba bali baagala tuddeyo nabyo baali baagala musombe naye nga ziri mu ssaawa 4 basenga be baali balina n'okwoza ebintu katugende ne tugamba katugende ku poliisi tubiteekaawo tubibakwase nga nammwe we muli mujja bijjawo nga omusana gwase era kye twakola kati ne tugenda ku poliisi tubiteekaawo tuba tugenda ku poliisi emmotoka neeserera eyaliko ebirabo neeserera teyatuuka ne tusindika emmotoka olwo ne tukuwa tutambudde olugendo amakomawolo ziyingira ssaawa 5 ezakiro emmotoka Katonda n'ayamba nebaako weetuukatuukaawo kati senga awo ng'alinawo oba yali amuyita atya simanyi n'agamba ono mumanyi tusobireka wano ne tutikula ebintu kimu ku kimu ntebe biki byonna ne tubiteekawo tugamba ebintu byammwe mwali mututte n'entebe omukyala nawe omulaba bulungi omuwala mwali mu musiimi so kati ne tubiteekaawo ne tubasiibula simanyi oba babisombawo batya naye kati eyali aloze omukolo ogwo okubalaba nga mutuuse kweyekuba eyatonnya ndoza layika yakwata ku mutwe naga bannange kana akawala kalogerawa wallahi kiri nze nalaba ekyewuunyo nze ndowooza nze kuba weetonnya omuntu nze nzirayo buzi nze ndowooza omukolo tebaguloga nze ndowooza gyali mikisa abantu babaawo naawe ab'emitima emibi ku mikolo nze nkoze emboozi z'abagole nnyingi nze nakolako n'emboozi omugole yeetuga ng'avudde ku mbaga omusajja mukwano nze nga nkoze emboozi z'abagole anyway kituufu ebibaamu biba bingi naye wewaba waliwo yali aloze kale katugambe yes tebamuloga naye wewaba waliwo ndooza omulogo naye atunuulira ensitana gye musitanyemu n'agamba ono muvuddeko kuba n'engatto z'omugole omusajja zaabula anti kati yamuwasiza mu bbuutu mugamba yasooka nayambala engatto kati engatto alina we yalinnya nga like ng'avaayo alina we yalinnya ekisooto like nga tuli ku mukolo kwennyininyini wennyini we twatuula mu ttenti gye twatuulamu waliwo nawe ekisooto omukyala yakuba sapala kuba tewali bakamera omukyala ajjukira olwedde engoye egomasi azigize kati atula mu katebe bw'ati akatebe kakka buno obugere bw'emabega yamaliriza amagulu gali waggulu tewaliwo emmeeza mu maaso n'ebinuka ebyokunywa kati Alozias yayagalwa nnyo abantu yalina emikwano mingi nga alina ne gwagamba omuwendo gwe bamusaba gwayitamu nga abula ne gwagamba tugwe sigala kati twatuuka nga awali tebo netugijjeewo netuteekawo obutebe obwali waawo basobole otuulako abantu because omuntu avudde eri wala atambudde biki kati tewali tebo akatebe kasima mu ttaka maama amagulu waggulu gomasi ku mutwe so wetwali wenyirinyiri wali wakka naye gwe nokaati omukolo gwali kwalali yenna yaloga bambi omuwala oyamustress ku mukolo gwe omugole omusajja mulimu abantu nga baliko katonda waabwe bambi
omugole omusajja we yalinnya wansi engatto neva kusole kati oleda omusawo yali yakusala keeke era tewali efaananyi bya keeke tebamulaga wansi kati tugenda tujja buutu zize yabadde ayambadde agamba tumalize omukolo mu buutu ateeka engatto awali buutu because zonna twazikuŋŋanyiriza wamu ewataatu oli we twayambalira mukwano twabisangawo ate ne tudda mu lutalo lwakunoonya buutu nangatto nga tebabibbye ate abo ku kyalo babikwese senga ye yatabuka mu lulimi lwabwe lwesimanyi n'atabuka n'agamba muleete engatto mwagala kutuswaza biki n'ayomba nnyo najja ne ku muzindaalo n'ayomba n'atabuka kati bwe yatabuka ne bazizza ne tukwata ebyaffe ne tugenda kati ate abalisigazaamu embavu nga tutuuse ku mmotoka baali balina okukomawo banoonye bano abaakoze ki abaabuze kati nga senga kati we twaddayo of course twavuga bulungi emmotoka ne zitandika okusikasikawo amafuta because twali tulina ovuga kilometers 2 twavuga kilometers almost 10 plus neyo yonna gye twayita kati tukomawo amadda twayita kumpi emmotoka ne zitandika okusika emmotoka ne zifa ebyekisiru nga tuddayo naye olwedde nga tugamba kasi omukolo ukoze eki guwedde ne tutuusa lozi yasi ewuwe ffe nga tulina okusimbula tukomewo e Kampala namala ennaku 2 nga seebase kubanga twasimbula olwokuna bwakya ku lwokutaano nga ndi Mbale ne tusiba ebirabo ne tugenda ku mukolo kati ate nga nina ovuga ku lwokutaano ekiro sawa kuba nasimbula Mbale sawa zaali 6:30 nga notuuka e Kampala natuukayo ku saawa 1 so nali nina okudropinga abantu abamu enkoko njeru ewaffe nga no badropinga then male nzije eno e Kampala mukulikayo ku mukolo twavaayo era omugolo mwagala nalwaki si mwagala amukulire basigana bati muleete omugolo omusajja ali eyo Mbale wanajja naye ajja kujja nkyali kasooke ne toona omukyala soko ndeetera omukyala atubuulire somera ku bantu ennamba yebakuba MC basebo ne banyabo erinnya lyange nze like MC nga nkola emikolo gyonna kwanjula mwogezi wa ku mikolo ndi mwogezi wa ku mikolo ntegeka emikolo ate nga ndi mwogezi nsiba ebirabo ebyo byebirabo woba ompadde omulimu tukusibira na bwereere kasitoba nga oguze ebikozesebwa kusibira na bwereere so nkola emikolo okwanjula kukyala mbaga birthday emikolo gy'amasomero gyonna enamba yange eri 0755 44 00 22 0755 44 00 22. Okay. Kale abalungi abatula bayenze kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribing emboozi ne badde enyuma nnyo gitambuze paka ku status nkukiriza giteke ku Facebook ne ku TikTok tewali buzibu mwebale kutulaba assalamu alaikum.